Nayagala nnyo okumanya lwaki omuyimbi Eddy Kenzo yeegatta ku Yoweri Kaguta Museveni. Kubanga buli muntu abeera n'ensonga. Era ne bw'olabanga omuntu ng'akoze ggwe ky'olowooza nti tekijjansa, sooka onoonye ensonga lwaki akikoze kubanga abadde n'ensonga. Enjawulo eriwo nti ensonga ezimu tezibeeramu ggumba naye nga nazo zibeera nsonga. Kakati omuyimbi Eddy Kenzo bwe yagamba nti ŋŋenda kwogerako eri bannamawulire, nze muyize yasooka mu kiraasi ye nga njagala kumanya nsonga lwaki yeegatta ku mwami Yoweri Kaguta Museveni. Byali bigambo ki Museveni bye yamugamba ebyamukyusa omutima? Byali bigambo ki Museveni bye yamugamba ebyakyusa amaaso g'engeri gye galabamu ebintu nti omulambo gasobola okuguyita ente? Bw'alaba omuntu akubiddwa essasi ng'afudde asogga eyo kalooli masannyalaze ge gagikubye. Nayagala nnyo okumanya ensonga lwaki omusajja ono yali emmekete, lwaki omusajja yabirabanga bwe tubiraba olwaleero era n'abyogerako nga bwe tubyogerako olwaleero, yakyuka n'agenda ate ew'oyo gwe yali ayogerako nti mukyamu. Munnange nga nkunkumula kutunga Eddy Kenzo atandika okwererejja. Bwe nagenda ewa Yoweri Kaguta Museveni nasooka ne mmugamba nti twakoowa. Naŋŋamba mu bukkakkamu obungi naye mwankooyera ki? Baana mmwe abaali neegasseeko ne tuzimba ensi ate mmwe muli mu kunnwanyisa. Nabasanga muli miliyoni 14 zokka. Naye mbakuumye bulungi essaawa eno muli miliyoni 5 pulaasi. Ddala ddala senga ensi nali sigikuumye bulungi, mwalisobodde okuzaala ne muyala. Nze gwe mulaba enkuba n'enzigwerako nga nkuuma mmwe, omusana ne gunzigwerako nga nkuuma mmwe, muba mayumba nga mmwe mwebase, nze nga ndi bweru nga nkuuma mmwe. Wakati mu kubakuuma musobodde okuzaala ne mwala, kakati muli mu miliyoni 5. Bannange era seetaaga kkubirwako ku bugalo. Ensonga eyakyusa Eddy Kenzo omutima kwe kubanga Museveni yatusanga tuli miliyoni 14 nga kakati tuli mu miliyoni 5. Yenkulaakulana ye gye yalaba mu Museveni eyamumuwagiza. Eddy Kenzo, mu miliyoni 5 gw'olinamu abaana bameka? Bwe kibanga okuzaala ennyo naye achievement, lwaki gwe toyina baana bangi? Kuba key points ze zakuwagiza mwami Yoweri Kaguta Museveni mu mwaka gwa 2019 we wamusisinkanira mwalimu okukuuma ensi obulungi ne tusobola okuzaala ne twala. Okuva ewamusisinkana emyaka giri 5 emabega, mbuulira baana bameka gwe be waakayongerako? Baana bameka gwe be waakayongerako? Anti okuzaala abaana abangi eyo nayo nkulaakulana yansi. Oba Uganda okuba ne population y'ennamba ennene ey'abantu eyo nayo nkulaakulana yansi. Wano we neebuuliza, mu nkulaakulana y'ensi yakutengula weegatte ku mwami Yoweri Kaguta Museveni, gwe nga tonna giparticipatingamu, gwe nga tonna gyeyunira. Manyi kibi nnyo okubeera ambasada wa Tekino ate nga gwe okutta iPhone. Kibi nnyo okubeera ambasada wa Toyota Pickup ate nga gwe ovuga Benz. Kibi nnyo okubeera ambasada w'engatto ya Gaboni ate nga gwe oyambadde endala nnyo kakondeeko n'ekoma eri waggulu. Kya buvunaanyizibwa buli lw'olabikako ensi eri ensi nti ye gwe ambasada wa Awudi okuggira mu Awudi. Kya buvunaanyizibwa nti bw'oba gwe ambasada w'obupale bw'Elijah Kitaka buno obumpi obwa Kasuku ate oleme kujja kutwadressinga ng'oyambadde empale empanvu. Eddy Kenzo, singa okwaza ennamba y'Abannayuganda yali achievement, oba singa okuzaala ennyo yali achievement era yakuleetera n'okwegatta ku Museveni, buli mwaka waalibadde oweesaayo omwana omupya. Buli mwaka waalibadde nga muleeba, kubanga otulaze nti okuzaala ya achievement ya Museveni, okwongera ku bungi bwaffe ya achievement ya Museveni era ye yakuleetera okumwegattako. Wenkubuuliza, gw'olina abaana bameka? Miliyoni 5 z'otenda Museveni zayazizza, Museveni zatwongereddeko, yatusanga tuli miliyoni 11 oba 14, kakati tuli miliyoni 5. Mu miliyoni 5 ezo gw'olinamu abaana bameka? Abasajja bawuddiisa Bannayuganda ye abala ssente mwayagala mubale baana.
ye n'obudde bw'okuzaala tabulina kubanga alina ebyokkola mwayagala mubale baana. Omuvubuka atambuddeko ng'oyo ng'asisinkanye ensi ezaakulaakulana, atambuliddeko ku nguudo ennungi, atambuliddeko mu ggaali z'omukka, simanyi ggaali z'amasannyalaze train eziri advanced si zino eza Museveni ezitaliimu na kayu. Obadde okimanyi nti train za Museveni teziriimu na kayu, waliwo kituli. Kyova olaba lwerwe z'e Uganda osobola ossangawo kazambi kubanga okunkumuka gawandagala nga ye kyalaba ekyamwegassa ku Museveni. Bannayuganda kuzaala nnyo. Takimanyi nti n'ensi enjavu ze zisinga abazaaze. Wabadde ekyo kimanyi? Ensi enjavu ze zisinga abazaaze oba ze zisinga abantu abangi. Lwansonga nti abantu b'ensi eyo essuubi liba lyabaggwamu abakyala oba abaami nga baafuuka ekiwummulo. Ensonga lwaki abantu bazadde nnyo ku mulembe gwa Museveni nga bwe yeewaana nti bazadde nnyo? Kubanga abakyala kye kiwummulo kyabwe. Oli abeera n'omukyala nga ye property y'omuyimbi omu yayimba, my woman is my property, my woman is my property. Kitegeeza mu maka g'omwavu eky'obugagga ekibaamu abeera mukyala. Era kyeky'okwewummulizaako. Gwe gy'obeerera ku ssimu yo ng'onyigaanyiga okumanya ebigenda mu maaso mu ggwanga, gy'obeerera ku remote ng'okyusa TV ng'okyusa eno, gy'otegera Radio Uganda owuliriza omuzannyo gwa kadiidi ogunyuma, omwavu abeera ku TV ye, mukyala we. Omwavu konteyina ye mukyala we. Eno mugagga gy'abeerera mu konteyina zange bazikutte, ye omwavu aba mu kuzaala. Omugagga gy'abeerera ku takisi yange egudde Kabenje, ye omwavu abeera mu kuzaala. Kubanga omwavu yaggwebwamu essuubi, ntalina kiddako. Kyova olaba obudde obusinga bwe yalimalidde kuzaala, owaakiri abumaliramu mu kitanda ne mukyala we kubanga kye kiwummulo kye. Tebayina mirimu tebakola. Kyova olaba mu COVID ekyokulabirako ekisookerwako by the way. Kyova olaba mu COVID twayala nnyo ekisusse okusingako ku bulijjo. N'ensi nga Dubai eyali egaana Conjugal rights mu nsi yaayo, John Gadanga mu nsi yaayo, abaana baatuuka ne beezaalamu nga gavumenti kigivudde mu control, tebayina byakukola basiiba beegadanga. Kakati bw'olabanga amaka omuli abaana abangi leka kusooka kugituuma mirembe. Era sooka onoonyereza omwami w'omu maka ago ayingiza kyenkana ki? Afuna kyenkana ki? Abeera bize. Bw'aba abeera bize, ate ensonga kyemubeeza n'abaana abangi buli mwaka mukyala we n'abeera ng'azaala. N'oweeri emmanga n'azaala, n'oweeno n'azaala, n'oweeno n'azaala. Lwaki amaka ago mulimu abaana bangi? Bwavu. Era weetegereze amaka g'abagagga b'omulembe guno, olaba oba onaasangayo abaana abo ab'ekyonoonere. Nazzikuno nno omwana yazaalwanga mugagga. Nazzikuno mu maka g'omugagga mwe mwabeeranga abaana abangi. Ku mulembe guno mu maka g'abaavu mwe muli abaana abangi. Mu bufunze Museveni yatulekera eddembe ly'okuzaala n'atuggyako eddembe ly'omu nsawo. Era nga ye achievement jajja okujja agamba abantu nti bannange nabaleka ne muzaala ne mwala. Nkuwadde ekyokulabirako kya COVID-19. Gw'olowooza abaana bameka Uganda baafuna embuto, n'abaana abaali mu masomero ne bafuna embuto kubanga n'omulimu gw'okusoma ebitabo gw'abakuumanga bize baali baagwerabira kubanga baali baggwamu essuubi ly'okudda ku ssomero. Amaka mangi mu Uganda abantu baazaala nnyo mu biseera bya COVID-19 naye tugiyita achievement. Kakati nkulaga nti Uganda ebanga eri mu COVID-19 always lubeerera. Kubanga COVID-19 kyategeezanga kusiiba waka, butaba na byakola, ng'ekiwummulo ayina kuba mukyala. Y'ensonga lwaki baazaala nnyo oba twazaala nnyo mu kaseera ako. Eyo yali achievement. Gwe tokimanyi nti oyo COVID-19 mu Uganda eyajja ne basiba buli mulimu ayina be yasanga mu COVID. Gwe okimanyi nti ayina be yasanga mu COVID.
era waliwo bannayuganda nsonyiuko abatayagala kumanya nga Museveni agaddewo ensi mu covid kubanga already bo basangibwa bali mu covid era nga bazaalazaala dda abaana wano kyedomola bwedomozi naye ng'eri Museveni ekimugumya n'akuba n'otulonkomye bulungi bannayuganda nabasanga bali miliyoni 11 kakati bafuuse miliyoni 5 nkuba esiiba enkuba kuba neesula empewo neesula ng'enkuŋŋunta omusana ne zunzigwerako nga nkuuma abantu ku loogi kwegadanga ensonga lwaki tuli bangi era mulagajjavu bwo gwate omuntu obeerawo otanga sukaali wa bbeeyi ng'omwenge gwa layisi bwe banaamala okutamira ki ekigenda okuddako John Gadanga Eddie Kenzo akugamba ekyamwegassa ku Museveni kubanga twaze naye nga ye agamba twaze mu achievement se temuli baana n'abaana alina 3 bokka naye ng'ate alina n'obusobozi obulisa abaana 10 mu mmiru emu ku buli mmiru ate buli lunaku ebbanga lyonna ly'anaabeera omanyi lwaki talina baana bangi yalina ebyokkola yabeeranga bize kakati ffe abatalina byakkola abatabeera bize alaba ng'omugabo gwaffe ku nsi baana ntamanyi nti naffe twalyagadde okubeera bize oluusi tukole ku bye twasoma tugende okusaba emirimu baleme kutubuuza nti ani akusindise oyo bw'akulemesa okufuna omulimu ddawa wake watali TV naye ng'ekiriyo mukyala kyekiwummulo yekkuula nti wo yalina okukkakkanya kyova olaba mu maka g'abaavu mulimu abaana bangi oba n'ensi z'abaavu zibeeramu abantu bangi kubanga n'okuzaala ennyo ku mulembe guno gwe tulimu kabonero akalanga obwavu mu maka omuli abaana abangi ate munnanga omugagga walowooleza okugenda yeebikke bamukubirira essimu konteyina ekoze bwete ekyagaanya okutuuka konteyina oba bagipanze esimbudde ebintu bino mugende mu binone ku kisaawe Entebbe ne weesanga obudde bw'okuzaala omwavu abeera na butono omugagga abeera na butono kyokka ng'ate ye omwavu alina bungi nnyo ensi enjavu mwe musinga abantu amaka amaavu mwe mubeera abaana abangi kakati aga Eddie Kenzo gaali badde kyakulabirako nga namwo mulimu abaana 10 kubanga ate ye obusobozi obubalabirira abulina ayagala gwali ekimu asula oluusi amakaya ky'olina okwenyumiriza mu mugabo gw'eggwanga lyo baana bangi boonaatera n'okutematemanga emmamba otandika okubalya kubanga toyina kyakubaliisa oyo presidential advisor bye byamukyusa bye byamugula kati kyennatiddemu kiri kimu omutwe oguwabula ne gwe bawabula ggwanga liba ligenda kugwa mu nnyanga oba ligenda kweyongera okugwa mu nnyanga kubanga eyayogera achievements ze yayogera za kisiru ate era gwe yazigamba n'azigula naye n'abeera mu ssiru ng'omubuuza ku nsi zonna z'otambuliddemu achievements zaayo za kubeera n'abantu bangi oba na population nnene n'okubeera n'abantu abangi ennyo ekisusse kive omanyi lwaki bagamba nti kata nsinga nnyo baddira ne babala ebyobugagga by'ensi ne babigabizaamu abantu obukadde 5 bwe balina ne balaba buli omu kyafunako kyekibafuula abagagga olunaku olwaleero ono atunze ebyeggwanga abbye ebyeggwanga naye atuga kyeyeenyumirizaamu tuzadde abaana singa kiba nti miliyoni 5 zeyeenyumirizaamu za kugabizaamu okusinziira ku Uganda bwe zitowa buli omu afuna mmeka tukyali bakwesiima olw'okuzaala okuzaala ekyali achievement tugabizeemu ku byobugagga by'ensi tugambe nti Uganda ezitowa obukadde bwa $1 bwe buti ne bwe tutandika obutematemamu buli munnansi abeera agenda kufuna mmeka ku bungi bwaffe ako nkakulekedde